olulimi baliyita lugoowa otwakyogera gye luli oba mwayi ludica kati ani idea yali kyali kirowoozo kyani okuba n'olulimi olwo kuba mu luyimba tuwulira nga gwe wali ovuunulira Francis Bukenya kati kyali kirowoozo kyani okuba n'olulimi bwe luti ekirowoozo kansuubire nti kyali kyaffe era ffembi kubanga nasooka ne ŋŋamba Bukenya ngujja ndegetu kitegeeza jangu tugenda Bukenya nanga nti nabulya bwe tuwandika oluyimba natutaddemu olulimi olulala oluyimba lwaffe terusobola kukola ne muga nti lusobola osinye tutandika naye nga nasooka kumuga nti ngujja ndegetu naŋŋamba oŋŋambye eki tinkuba ejjawo tugende ekigambo ekyo ngujja jangu ndegetu tugende oba okijja eno n'okizza eno netutandikira ngeera bannakatemba oyinza otubuulirako ku maanyi ga Francis Bukenya? Francis Bukenya yali musajja muyiiya nga muyimbi era yali alina abamu ku bayimbi abanene bayize omuli Mwami Fred yes era ye yayiiya oluyimba lwe bayita nzaala yimba olwo omusajja eyazaala omwana yazaala omwana bamulyasooka otwaniriza mwebale n'omwana omusimye n'osekereza naye bamulyasooka be twazaddemu basoba ebyobuwangwa taata babikutamya buli mu bulanda ewaabwe etteeka okuttibwa ne bamulya omukyomo n'azikirira oba si ekyo okumutuwaatuumu erinnya bwe kitanga osooka kuzannya matatu ng'olina omuka omwana n'akulaga essambu lye gwe n'ojjayo bbiri awo n'ogimukuba omanyinza amatatu nga manyi nnyo nagacyanga nnyo wano ekisuumu ate okwo gacyanga obukyanzi situka waliwo ekibiira kye nalako ezandi basebbaale ne oba mwalimu gwe sebbaale oba kyalimu Abdulmulazi sisuubira nti kyakulabira sirowooza 2 weeks oyina bugambo ki bw'oyinza omulekera omulabi nze mbebaza kunjagala kuba banjagala bannayuganda nkakasa nti banjagala kuba ndabira ku gyenkolera bannayuganda mbatabangula obungi banjagala era mbebaza bagende mu maaso lwa nsonga lwakuba nti balinjala nkuba ennyimba nga 4-5 kama singa nkwatirako nesibanga zookya mpummula kati mukola ennyimba ezo z'oyagala omulabi oba omunnayuganda ndimwetaazeemu ki nga nzikola kuziwagira emiti emito gisobole okuba nga zisangibwa oba nkyogere nti nsaba kuziwagira kwegamba nange mbeeko nga nnyumizibwako infact nesaawe nowendi basobola okunyumyako naye ennyimba ziri zenjagala okukola ezo njagala mbeere nga njogerwako omukazi ono bannaani ddala yali asobola saawe no bayinza okuba nga tebalina bakutegeera nti nsobola. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi
ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo collections. Tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe egya social media. Tattoo collections. Find your style. Find your comfort. Amannya gange amatuufu nze Betty Nabulya, senga w'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Sansabula luyimba olwo lwali era mu Zebula omwo nga lulinga olwali luggalawo nga tumaze kyo twabanga n'oluyimba oluggalawo, twabanga n'oluyimba oluggulawo ng'era tubeera n'oluyimba oluggalawo. Kakati ku luyimba oluggalawo oyo omwami Ssebbali ye yagambanga nti tulina Nabulya Sansabula. Kati yamanyi Sansabula gyeyasi yali anthem ya Zebula. Anthem ya Zebula yayogereranga abayimbi, yali eggalawo nga tumaze oluvannyuma lwe yakolamu kadongo kamu tumusiisa. Lero lwennyini kirowoozaako ekintu ekyo nakisiombuusiza oluyimba olwo mukukola mu ntandikwa lwavuga mu maiso g'abantu era ne lwagalira lwavuga mu matu g'abantu naye tetwalufaawo. Kati emabegakokko myaka giringa ena esatu tulowooza okuddamu era ne tukireka paka adie tubeera otadde kyawonakifuna era twalusemu. Mwalusemu. Mwasooka duyimba naani? Oka baali bamuta Francis n'omuwala bamuta Anet. omuwala yali alinga obo Nankole. Nakyembugwe. Erinnya eddala eryo lyali ly'Abawestana. Kati ate mu kuluddamu mwaluzeemu naani? Fred Ssebbali. Original version oyinza okujjukira omwaka we mwalufulumiza? 98. Ngali muli mu kibiina ki? Bannantalabika bali bakiyita bannantalabika no Zebula Assorted Singers. Mwali gwe Ssebbali Irene Nakitto Nyamatovu oyo Francis Bukenya Freddy yalinga Racket Dube oyo yalinga omulaasi ng'ayambala ebiviiri. Freddy yigaatera kati yalokoka namulaba wa Kasitayiga. Bangi waliwo Suna Sekaka yali mukyala Ssebatanga bamutanabigumira. Waliwo Nyanzi Hassan yali mufuuyi wa Mulere. Bangi baali bangi. Senior composer Charles Ntaya. Twali bangi naye nga bwe mba nga ndi ku sipiidi nsobola okuba nga sisobola kubasengeka bonna bamu naye nga twali bangi. Irene Nakitto Mobe mukyala Ssebbali oli eyafa.
mwalimu Siragi Ssebbanja kwe bayita Kalali. Twali bangi. Olulimi baliyita Lugowa. Bwe twakyogera. Gye luli oba mwayi? Ludicha. Kati ani idea yali ya kyakirowoozo kyani okuba n'olulimi olwo kuba mu luyimba tuwulira nga gwe wali ovuunulira Francis Bukenya. Kati kyali kirowoozo kyani okuba n'olulimi bwe luti? Ekirowoozo kansuubire nti kyali kyaffe era ffembi kubanga nasooka ne ŋŋamba Bukenya ngujja ndegetu kitegeeza jangu tugenda. Bukenya nanga nti nabulya bwe tuwandika oluyimba natutaddemu olulimi olulala luyimba lwaffe terusobola kukola ne muga nti lusobola ne tutandika naye nga nasooka kumuga nti ngujja ndegetu naŋŋamba oŋŋambye eki tinkuba ejyawo tugenda. Ekigambo ekyo ngujja jangu ndegetu tugende oba okijja eno n'okizza eno netutandikira awo ngaera bannakatemba. Oyinza okujjukira ezimu ku nnyimba ezafulumira ku lutambi olwo? Entumba y'omugowa twafulumirako oluyimba lwange lwe bayita ekyoto oba ekintu kyajja. Yes, Mukama Saasira n'olwo ebbugumu mu bufumbo eringa paati 2 ey'omugowa nalwo kwe lwafulumira kubanga kuliko ennyimba ziri mukaaga. Jjukira bulungi naye nga zisobola okufulika singa oba okuviridde ku musajja ali awo mu katale awo bwayita Saana weziri aba zirina alubamu yonna njirina naye nga ze Mukama Saasira nali neetengeredde bw'omu ekyoto nga neetengeredde bw'omu ne wabaawo olulala era lwe nayimba ne Francis era lulinga olufunulo ebbugumu mu bufumbo lwe olugira luli ng'alaga obufumbo yalina mwanje omukyala oyo nga eno ng'agamba omukyala amwenyiddwa ng'obufumbo ezo si ssatu oteekako entumbo y'omugowa nnya nekubako ne Francis Bukenya ng'era yeetengeredde bw'omu sijjukira bulungi bbanga ddene. Tujja kuvaako awo waliwo n'oluyimba olulala olutrendinga naye oba oliawo Harriet tanalufuna njeze n'omugumba oba Bukenya akaana akagaanyi. Nalwo gye luli ate eyo nayo ndala tepu ndala eyo tepu kwe kuli oluyimba bwe bayita buli muntu aba n'omugaso. Kati oluyimba olwo njeze n'omugumba oba akaana akagaanyi yali true story oba kyava ku ki? Akaana akagaanyi. Oluyimba olwo lwa Francis Bukenya olusaalulinaako bwongo bwange bwe yakuteekamu buteesi okuggyako okugamba nti nga artist nti nasobola okubeera nti bw'awandiika layini ng'egenda bweti ne mmuga nti ekyo sijja kiyimba. Omwana muganyi
oyinza otubuulirako ku maanyi ga Francis Bukenya? Francis Bukenya oyo yali musajja muyiiya nga muyimbi era yali alina abamu ku bayimbi abanene bayize omwami Fred Ssebatta. Yes. Era ye yayiiya oluyimba lwebayita nzaala biki oluyimba olwo omusajja eyazaala omwana yazaala omwana bamulyasooka. Maama tukulabye bwakula akagiti. Tukulabye wakula akagiti tulaga bi. Eyo togendayo. Eyo togenda. Ono sezaalawo. Oyo sezaalawo maama tujangu otuule wano. Jangu otuule wano maama. Banna. Maama jangu. Maama ene wange leeta. Banna. Tuule wano. Nedda tuule wano. Ene wange leeta maama. Mama, eyo togenda. Oyo sezaalawo maama. Oyo sezaalawo. Oyo sezaalawo. Ofudde ono sezaalawo. Ono sezaalawo. Maama. Banange oyo sezaalawo. Banange. Oyo yazaalira ddala maama. Ono ye sezaalawo. Ono ye sezaalawo. Tujjawo omusajja wuno afudde. Omusajja wawe abange kamanya wange bamulyebuddeko. Kamanya bamulyebuddeko bannange. Aba omusaayi obwedda mpoza musa kirabika si musaayi. Kiki? Kirabika nkojobye bukojobi. Wowe mwana wange runongonzise mwana ndine mugwamwa kuba busuusavu kenyini z'omuntu omukulu n'ekikola ekyo nvumwa mbeera kisasalala ekyennyini yambuuza lwaki weekyakuula sebu n'ogenda wasa mukapira sewala ab'eggwanga lyono gy'obaleka eyibbali we twandikwataganye n'otanguza byansonyi fe okutumba amannya sebu ene waffe tetusooka kyanisi era mukomwana ateera mbalujja onkwase n'obukolwa okuwonya bobi obo mulya bamulyesi janze kusaala bya kito ndayira jjajjanze kisera yali musajja muyiiya nnyo wanze saafuna kyansi kunjiyizaayo. Francis Bukenya mu bulamu bw'ensi eno avaamu Katonda kubanga si omwaka sigujjukira naye nga wayiseewo emyaka kati nekiyinza okuba nga kiwere 10. Francis mujjukirako okunjagala. Francis yali anjagala nnyo. munjagala ki? Enjagala nga bonoga nti kunti oyo mukwano gwange kubanga Francis bwe yafunanga obuzibu ewuwe nga addukira wange naye nze samufunamu kyansi eyo ennyimba kubanga Francis yali writer mutuufu naye samufunamu mukisa kugamba nti oba lwakuba nti yandabanga nange newandiike samufunamu mukisa kugamba nti nabulya nkwandikiddeyo nnyimba lu naye ng'ate yabawandiikiranga abawala n'abasajja okuggyako zino ze twagattanga era nga bundaba bwembeera ne mwami Fred Ssebatta. Ekibiina kya S&S kikyaliwo
waliwo ekibiira kye nalako S&S oba Sebbaale ne oba mwalimu gwe Sebbaale oba kyalimu Abdul Mulazi sisuubira nti kyakulabira sirowooza 2 weeks zaawera toyanza nnyo ekitegeeza kyasaanawo omulabi alaba Betty Nabulya oyina bugambo ki bw'oyinza omulekera omulabi nze mbebaza bwebaza kunjagala kuba banjagala bannayuganda nkakasa nti banjagala kuba ndabira ku gyenkolera bannayuganda mbatabangula obungi banjagala era mbebaza bagende mu maaso lwa nsonga lwakuba nti balinjala nkuba ennyimba nga 4-5 kama singa nkwatirako nesibanga zookya mpummula kati mukola ennyimba ezo z'oyagala omulabi oba omunnayuganda ndimwetaazeemu ki nga nzikola kuziwagira emiti emito gisobole okuba nga zisangibwa oba nkyogere nti nsaba kuziwagira kwegamba nange mbeeko nga nyumizibwako infact nesaawe nowendi basobola okunyumyako naye ennyimba ziri zenjagala okukola ezo njagala mbeere nga njogerwako omukazi ono bannaani ddala yali asobola saawe no bayinza okuba nga tebalina bakutegeera nti nsobola kati bwe mmala ozikola ate ndekera abato bentendeka kuba mbatendese. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D weetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01
Ama's Closet, where fashion meets you. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 7 Chikaya College School, education for development.